mangu okufuna ewammwe otandike. Era wegenderezanganyo omuntu okukwana ng'asula kunju za kitaawe. Mubuuzanga temusooka kugwirana na birala. Manyi abalokole babasula mangu amatu ngenda kuwasa embaga. Nawe noyasaamirira. Okumpasa embaga si kyekikulu. Osobola okumbeezaawo gw'osulawa. Kingambira akuliranye nti embaga si kyekikulu. Naye tunaawangaala tutya. Tugenda kubeerawa. Era bwakugamba kubanga abamu kati ku njiri kwebali, abamu bali wano abakwanyi, abalala bali ku mikutu. Era bw'omubuuza ekibuuzo amanyi owulira Bujjingo. Kati ajja kwangwira agambe mbadde mbeera wa maama naye nga bwensazeewo kati ngenda kuvaayo. Muge sooka oveeyo olyoka okomewo. Sooka oveeyo olyoka okomewo. Bw'aba yaakavaayo n'adda muge sooka owangalireko mu muzigo. Ate era oteeka okakasa ng'apangisa wala kuva bamuzaala. Abaana ab'ekyejo apangisa kubanga yawulidde Bujjingo abuulira naye n'apangisa ng'ayitaka n'alya. Olwo tovanga waka tolinawo independence yaawo. Oyitaka n'olya n'ojja ku muzigo gw'abandi ng'okusoze kujjuza toye emmere ng'ogiriira eri. Oyo muzibu nnyo tomufumbirwanga ng'olaba aliraaniganye n'ewaabwe. Ajja kujja nga yeebajjagala omugambe munnange darling nzijudde mpise wa maama. Ayiseewa kikuba oluyi. Bamuzaala bayogere tomufumbirwa nga apangisa bbanda. Bene sibakobe nyononeddwa obufumbo ng'era bwe boyogerere ng'ate bali bbanda. Munsaasire nze mbuulira byange. Bw'oba olimu amagezi bikwate. So independence begins with renting somewhere. Self-dependent. Nawe oyina akasumuluzo ko, nawe osasula kaya kako, nawe oyina ebbafu bayiyo. Ebbafu eyo ebayiyo ekyekidomola kiba kikyo. Kyova olaba bw'oyagala okifukamu, bw'oyagala okinaabiramu. Wira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gaze. Sebo abantu abasula mu single room nabo balina self contained. Abantu balina self contained. Ogisika busiwaasi wa kitanda. Self contained ng'ogizaayo. Ano olumu agyerabira. Olumu omuntu agigendamu ng'alina otulo n'addayo waggulu. Kati bw'aba avaayo nga yeerabidde self contained toilet yagirese kumpi. Ekigerebe pa gwonna mu ddiiro. N'osooka oyombamu ng'oli wekka era kale tewali akuyombesa. Weyombesa wekka ne bane ndi musiru. Togamba nti ani yatadde wano omusulu labo bwe nagulese. Ekyo bakiyita experience. Mpola mpola. Ennyumba ng'enaakuwoomera oteekwa kuva mu muzigo. Si kibi okuva ewaka ng'oyingira yiyo. Si kibi bwe mubanga Mukama yabawa. Naye
kyandinyumye nnyo olwova ewaka n'obeera mu muzigo n'ofuna ku nnaku y'omu muzigo n'olyoka ozimba ennyumba luweebaze obulungi Katonda. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Mwe abali ku ekyo mbasabira okugenda mu zammwe zikubire waggulu mu linnya lya Yesu.